Ensonga za Alien Skin tezinnagwa, ekituufu kiri nti munnange teri amanyi mayitirege. Ene Newspack channel webale kuba nti nate ojje kumidako mangi genkuletedde kambeere nga kuwa Eddie Kenzo ng'ono no munnanga ye president w'abayimbi avuddeyo n'alyoka agamba nti agenda kuba ng'anoonya ku Alien Skin. Era n'avuddeyo n'alyoka agamba nti ekituufu Alien Skin ayina okusoomozebwa kwayitamu naye ng'agenda kubeera ng'amunoonyaako balabe butya we bayinza okuba nti nate oba Alien Skin wayinza okuba nga avuunuka ekizibu ekyo. Katubeere nga atukuwa akatambi kano ti Alien Skin ali luddawa. Munnange abakulu mu poliisi bavuddeyo ne balyoka bategeeza nti tebamanyi mayitire ga Alien Skin era nabo bamunoonya. Okitegeera no mukwano, katubeere nga atukuwa akatambi kano. Bagamba nti Alien Skin amisinga kamunoonya inamunoonya Alien mbadde nali njogera naye few days ago namukubirako nyoza n'essimu jo kwosa jo we talk kamunoonya kamunoonya he's going to do something but we shall handle. He's a good artist, he's our guy, he's amazing, so we shall see what we can do. Lwakuba nti ebyo ne bibaawo but nze kyenyinza oku-advising Alien calming it down. Abaana bano abangi baali nabo akendezeeko kuba nabo balina ebirooto byabwe, oli abeera naye oluusi bajja kuteekamu n'abalabe. Omuntu ajja kuba takwagala kuzizika omulabe munda, mulabe akole ebikolo biro babiteeke ku ggwe. And twalabako nga basiba abantu nga Buju Banton, basibye ba Vibes Cartel, they put so many guys in jail. PDD's in jail today. So, and I don't think these people, they are all Bunabahan. But I really pray that he can understand this thing. The more you bring more people on board, the more you are going to face many challenges. Because buli muntu alina idea je, alina engeri gy'alabamu ebintu. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Kyebakola Bobi Wine munnange ekikambwe oluvannyuma lw'okuba nti no munnange ate abamu bamiddwa akaadi. Mubamu ku baali mu kuvumya Bobi Wine kuliko munnange Honorable Sewanyana. Honorable Sewanyana jjukira nti ono teyaweereddwa akaadi. Ate era kuliko ne Sseggona. Kiriza tubeere nga tukuwa Calvin Kayanja, ate oluvannyuma tugenda kubeera nga tukuwa ne Godfather. Naye Bobi Wine oyina omutima omubi kasajja gwe. Nomma Sewanyana kaadi. Omusajja gwe baasiba ku lwa struggle. N'amala ebbanga lyonna ery'ekisajja kye mu kkomera. Kati omusasudde ki? Kadingo. Okyasuubira abantu abalala ogenda basibwe ku lwa struggle. Nga Sewanyana omusasudde bw'oti. Kije musiima, contribution kije mubala. Omuntu kikyayinza okukola amazima ga Katonda mu ggulu ne mugamba nti ono yatubeererawo. Oba ono alina bye yayitamu ku lwaffe. Olabisizza omutima omubi. Olw'okuba yagaana okuimplementinga mpuuga ku sitole z'ebijambiya e Masaka. Sewanyana akimanyi bulungi nti Museveni yamusiba tabangako mpuuga. Lekera awo okulwanisa abantu entalo ze ez'abakazi. Kuba ekibatta n'empuuga mukazi. Mpuuga yalya mukazi wo, kyekibatabula, kyekibalwanya abasajja bakulu mukyalwanira abakazi. Kati kyekikumisizza Sewanyana kaadi. Okuleka omutima omubi. Kuba ne sacrifice gy'alina ku struggle, gwe baali bakusibyeko ebbanga eryo mu kkomera. Ono Sewanyana alina nakubeera party president, omusinga ki ku struggle. Tebaamusiba n'afiirwa buli kimu kyonna, n'afiirwa ne mukwano gwe, Muhammad Ssegirinya. Omutima omubi. Enge obutaagaliza empisa embi zifumbekedde akasajja ako. Museveni gwe muyita omubi asobola okukkiriza ba Moses Ali babeerewo kubanga amanyi kiki kye bakontributinga ku kibiina ky'enaali mu Museveni teyeerabira. Naye kasajja gwe olina empisa embi, olina omutima omubi, naye weerabisizza nnyo okumma Sewanyana kaadi ku ebyo bye yayitamu byonna olwa struggle. Era Sewanyana twagamba nti akasajja akola bakakulembeza okuba empuuga ku bintu bye kamanyi obulungi nti Museveni ye yabibakola. Kasajja kabi, kasajja kabi, kasajja kabi. Kadingo oli kasajja kabi nnyo. Ate oyongedde okulaga enge n'empisa z'embi bwomye Sewanyana kaadi. Ku bye baamukola, ku bye yayitamu, kumusiba ebbanga lye baamusiba. Gwe baali bakusibyeko ebbanga bwe lityo. Kikye musiima.
Omuntu alina kola atya ddala okubalaga nti alina mmwe oba nti alina okusiimwa. Ate tujja na kubyetoolola nga gwa yali asiba Ssewanyana. Gwe yasiba Ssewanyana ne Muhammad Segirinya. Story njazireeta ku mutima gw'omubi. Kyagulanyi ndowooza weeyambudde ensi n'ekulaba bw'ofaanana. Kale ndowooza tekyali yawakana nti mwalina omukono mu bizibu byonna ebyatuuka ku Segirinya yali pulaani yammwe. Baabyogeranga nga muwakana. Kuba naye yasigalawo Ssewanyana kye mumusasuddemu kuleeta mukazi wammwe kuva eri kujja kumumusimbako. Naye nga ddala kikola amakulu. Oleeta omuntu okuva eri omusazi eddiiro omuleeta yeesimbewo. Kwa twakimanya. Naye ne tugamba nedda ababyogera balayika balimba. Katulinde tulabe how bogus are these people. Ne musimbawo simanya luyibi biki. Ku musajja yabayirawo omubiri n'abeera mu makomera nga bamuwagaza mbu ayogere ekintu kimu mu Kyagulanyi yamutuma n'agaana. Yolaba mukwata Sseggona ne mukasuka. How can you be in protection of a debris and you throw away material? Ebintu ebimenyesemenyese okuva ku nnyumba mbyagala okusinga ebigendo zimba empya. Oyinza otya okujjawo Sseggona? Sseggona asuulibwa. Sseggona agenda kudda nga incumbent. Sseggona yababeererawo ekibiina ky'NUP kiyimiridde ku Sseggona. Bobi Wine yayagalirawo Sseggona kuva mu ntandikwa mbu alina amalala mangi. Naye abantu omukulembeze alina okuyiga engeri gy'anaakolagana n'abantu be bonna mu mbeera zaabwe. Y'ensonga lwaki Museveni akyakolagana ne bootafiiri. Sseggona agenda kukomawo. Ssewanyana agenda kukomawo. Ne mukwata kano akaana kakiruluuta ne mukawa kuba mwakaggyeko guuni ensimbi. Ne mujjawo gundi. Katabaazi incumbent bagenda gabano b'olubwe NUP. Kati incumbent bw'agabana kiruluuta agabana obwa kaadi. Incumbent agabana obwe NUP. Awo Ssempijja agenda kudda. Ssempijja kyalina okukola kukuumira incumbent mu game aleme kuvaamu. Akomewo. Kuba ye mwamugoberwa mpuuga. Joyce Baagala mwamugoberwa abampuuga kwa mukwano gwe. Agenda kudda. Bw'atadda Nabakoba agenda kayitamu. Nabakoba agenda katwala. Obufu obutono bwe mbadde mulina mubugabye. Mubugabye. Otwala otya Sseggona oleete Walukaga. Walukaga kikyasinga Sseggona. Waliwo historika abalina okubeera mu kibiina ne bakikwatirira ne kiggumira. Naye ekibiina abapya mujjuza bakaceere simanya bakiruluuta simanya bazaake simanya bonna muleta bulesi mukola family protection mukola ki? Yes, mu mawulire amalala penge nga bulijjo avuddeyo munange n'atunyonnyola ensonga lwaki abamu bamiddwa kaadi. Avuddeyo n'alyoka annyonnyola lwaki Mary Flavia Namulindwa yamiddwa kaadi, lwaki Sseggona yamiddwa kaadi, lwaki Big Eye yamiddwa akaadi. Flavia Namulindwa bakumye kaadi lwaki? Flavia Namulindwa kikumbiza kaadi basajja bo bootuusa bagandawira. Bino ebintu Bobi Wine abimanyi. Obadde mu America ng'ozina aba Nigeria amudale nga yagamba ne Senga Sidi. Flavia Namulindwa the mere fact nti wagenda n'okwata mukwano gwa Bobi Wine gwe bayita case n'omunyagako million 2 nga yakajja e Uganda n'omugamba ogenda kumusuza. Bami nakuwa obusende bwe yatundamu ekibanja nga ze mu America otandika bali musuza gwosuza case California ate n'omwefuulira. Waleeta omusajja n'akuzina n'ogamba mbu Keizi akulingiriza akuwuliriza. Keizi n'abonaabona e California paka era Megadi bambi we yamuyola n'amugamba jangu obeereko ewange. Naye nga wagamba Keizi n'omugyako n'obusente bambi bali yatunda ngamanyi ng'ojja mu nsi nga Amerika oba ensi yo n'oba muleka pocket change kw'otandikirako wakayoola n'omuwaako lumu. Naye nga oleeta ebisajja ebinegera ebikuzina bwe bimala okukuzina ate n'oloopa n'owayiriza Keizi mbu Keizi akulingiriza. Bino ebintu Bobi Wine abimanyi. Bile ebintu Bobi Wine abimanyi. Bobi Wine yagamba olaba oleka muna Uganda muno ku mawanga Flavia Namulindwa sinza kuwa kaadi. Gojo otambuza mboozi ndiwe gomba. Ate abegomba mwe basinga okutya bayinja siwe gomba. Siya mufumita akasombogo. Ate Bobi atya mu abegomba ozo ovudde mu America
oyagala kaadi toyagala kunaaza abakadde. Bobi Wine akulaga nti leka kusuulawo omulimu gw'obadde okolera obadde otawaaza abakadde nakuwunya kubbi kuba bwe badde bakozesa okubeera ng'owunya kubbi omuzungu mu Amerika yakyusa musinga ono ali mu Europe. Mu Amerika okusangula omuntu bakugamba osangula ate owunyeko awunya California awunya yakanzaali simba awunya mapeera awunya glucose. Mu Amerika owunyako bw'owunyako bakwongeramu ssente mu Europe towunyako. Kati gwodduse eri Bobi Wine amanyi obadde n'akalimu ate nga Bobi Wine professorizinga ebintu bino wammanga tosuulawo omulimu gwo gw'osuddewo omulimu ozze wano zomba ofune kaadi onyonyoote gomba ogibba ogende. Medad Sseggona bw'omutunula biraddala omusajja munnamateeka aludde mu byobufuzi era buli omu abadde amutya. Be bano abasajja abali bamanyi nti nno baamala Bobi Wine bamuyita Fala. Bobi Wine nga anaakutemako amagulu asooka kusala mbiiri asooka nakuweweta kusala shawulino oba ekimeme kya Shabalanks naye nga ayagala kusala amagulu yagala dde okutema amagulu. Mpuuga mukubba ebita nti yali yekka yalina akabondo ne Bobi Wine yali yasirikadda. Bobi Wine yali yasirikadda nga Mpuuga alina abantu be yalinga akola nabo emirimu nga baleeta ekye bayita enguzi oba nga bali enguzi mu kibiina kya NUP ninga Bobi yasirikadda. Bobi buli muntu amweggyeko systematically mu kaseera akatuufu. Medad Sseggona obutundu oyinza omumuntu oyinza ogamba musajja ali serious munnamateeka ati atunula bw'ati abange entenia. Omulala Maulana and Rain. Maulana tofunye kaadi lwa nsonga oli mukwano gwa Bobi Wine akwagala nnyo era omusanyusa naye obuzibu atidde kutwala katemba mu parliamenti. Obadde ojatuuka ekiseera ogambe Anita Among ebintu by'ekisirusiru mu kifo ky'okuteesa abantu bagenda nga baseka. Bobi Wine n'omusajja mugezi akugambye sigala ku comedy store ajja kujjanga akuwagira kwene ku bbaasa ne tonnatuuka. Oli musajja mugezi nnyo Maulana ne bakumye kaadi lwa nsonga. Oli musajja ali fane tebakusubira kubanga ojja kusomeka bulungi ensonga. Ojja kutuuka mu parliament oze Anita Among mbadde njagala oyogera ebintu bino byakutende nti omanyi Oluganda. Bali kusoma konti nno manyo Oluganda. Oluno oli ku speaker gw'oligamba nti njagala ogambe nti nno Kasooli namwocha n'asirira. Tandika statement ng'ogamba nze Kasooli. Anita Among wa musubira agambe mbu nalinga siri muddugavu nali muddugavu bwenti newe nagezaako okugira bwenti nasirira busiriizi skini. Manyigo zanyirira nnyo byali badde bigenda kunyiza Anita Among Bobi Wine tabyagala obadde ojja kumugamba Kasooli ono bw'asirira bw'ati ne bw'ati namwocha si musiriivu bwe muteekayo n'asirira. Tandika statement eno ogambe Kasooli ono waaba yenze ng'okitandika n'enfaanana yange owatya kitiibwa sipiika bajja kutenda abaliddawo nti omanyi Oluganda ebyo Bobi tabyagala. Senga asidi munnange naye ebya kaadi za Nuupu tebimulese ebbali era byavuddeyo n'abeera ng'ayogera. Naye kati taafubi atasobola wadde okulabirira omwana gwe yazaala. Kati Abannayuganda abadde agenda bagamba ki? Abadde agenda bakiikirira ati. Kati fuula Wazi ya fuula Kyagulanyi si eyamu myaka lulu eyamye fuula kaadi nenda mubagamba ku live naye nga balyose ne batamuwa kaadi because she's not competent. Bannayuganda mulekeraawo abantu mulekeraawo kuloza mbuno Abannayuganda bo bafuuka kyakusekererwa tebatuula omuntu obeera mu Amerika oyagala kukiikirira bakyala b'eggomba atayambangako wadde abakyala b'eggomba n'eddagala ery'ensansa oyagala bakiiki kyokka badde obeera mu Amerika tekijja kusoboka. Bobi namuwagadde nnyo naye Bobi si eyamye fuula kaadi nenda mu kale Rain bandi muwadde musajja yakuba n'akayimba Bobi Esaagulanyi Bobi
ate ng'era akakayimba tugenda kukakozesa mu campaign naye nga naye batakuwa kaadi tekitegeeza mbuno ove mu kibiina sigala ngo owagire enkyukakyuka nga wadde toli mu parliament naye nga kati olaba Rain yakola yagattako ettofuuli ku campaign y'enkyukakyuka for example yatukubira yakayimba ka campaign Bobby esagulanye ne kati bigayi atasobola eyabba amakoloni g'omwana tukukwase omusimbi gw'abanna Uganda bannange balyose ne batabawa nenga Rain bandi muwaddi Rain kale bandi muwadde n'agenda naye n'alyako atobye ekimala ate nga kuviira dda ne kati comedian kikyagenda okunonamu wandirinzeeko nentuuka e Uganda osobola okundoga obulungi kubanga ate eddogo werinaabuukira kube Tanzania ezo hours ziba nyingi nnyo eddogo tuuka wane Canada lindako nkomewo nnonde ondoge nga ndi ku ground it is not far nyezi jijo ngologa muntu ng'azibira ddala omumwa ndowooza ndozeera kyekiddako kubeera bwe mbeera nkozesa mumwa okugugumula era ndowooza olina kuloga mumwa kati ono tondoga akabina manyi abantu mubane oyinza okundoga akabina manyi gwotuuza mugongo ngambwa tondoga akabina loga mumwa naawe gwolina guzibire ddala n'akananaagira kazibikire ndyoke nkukolere post awo onzibe amaaso nga sikyasobola laba post bw'onoomala kunziba amaaso ngenda kufuna naye kati omuntu nga bakoloza omumwa nga bakoloza amaaso olugambo bogenda ddukola otya sign language Abannayuganda nga tebamanyi sign language awo ojja kuba omaliriza naye nga bw'oba ondoga ekinga shuwa omusaayi gwagguleni enkola nagyagadde nnyo ebigambo bya technical nofu Kyagulanyi tabyagala ebintu bya technical nofu byazza Uganda emabega akinono mwana wa Kazini akina agenda akolebwa ati akina oguno mwana owitu akina gamba nogu eyo kasa yagala jibuleki nga mu Uganda nenga era mu byabaddewo by the way nafunye ekirooto ekya content omulala nafunye ekirooto ndowooza nga tebanansitukira ndowooza omulema nga tannaba kunsitukira kirooto ekyo ngenda kukibannyonnyola Bikira Maria yandabikidde mu kirooto n'abaako ebintu byayagala nkole naye ate era mu bintu ebyabaddewo mu wiiki yenzaabuuza weekend yenzaabuuza mbu nno ku bazadde ba Kenzo ani eyali embaata kuba taata tumulabi kitegeeza taata si yali embaata mamba ye yali embaata taata yazaala mu mbaata kwa nange tukuze tumanyi Kenzo kaana ka mbaata ganda bannange tukuze tumanyi Kenzo kaana ka mbaata kati lwaki yawayiriza embaata naye nga twebaliza ddala enkola ey'obutagaba kaadi
kyeyononere. Nalabyeko Kaawo Kadaama eyagambye mbu ndi wa NRM naye mbu ebya Nuupu mbyogerako ki nsobola okyuka ate bannange nabagamba temundeetako bintu bya kisiru nze siri muntu wa NRM nkyogedde ne mu kamera siri muntu wa NRM temundeetako bintu bya kiboofu naye nga eyo enkola tujagadde nnyo nga tebannansitukira omulema owakabaliga n'amagulu agatenkana ayimirira ayuga bw'ati nga tannansitukira eno wiiki yandigiza nnindako maama omulogo wa kuno gira olindako sooka ennonde bwe tweyongerayo abadde yeesimbyewo ku kifo era ng'ono abadde avuganya ne Honorable Betty Nambooze oluvannyuma lwa Betty Nambooze okuba nti yaweereddwa kaadi kaakati munnange Mulindwa avuddeyo n'alyoka abeera ng'ayozaayoza Honorable Nambooze ekitegeeza nti ye tagenda kujja bino abalala bye bajja nti kanzije nga independent. Amanya gange mpitibwa Mulindwa Isma nga mbadde neesimbyewo okulembera abantu bange ene Mukono municipality as a member of parliament. Olunaku lwajjo ekibiina kyange kyagabye kaadi era obuvunaanyizibwa obw'okutukulembera bwaweebwa incumbent Honorable Betty Nambooze Bakireke. Congratulations, comrade. It was indeed a battle well fought. Ensonga nina bbiri ez'amangu zenjagala ennyo tuteekeko essira. Ensonga emu egenda eri abalonzi baffe. Abalonzi tufunye omukisa nti ku luno tufunye ababaka abasunsuddwa. The leaders we've got have passed through vetting, babadde ku ground ne balaga amaanyi gaabwe, and they've actually showed their capabilities in the party structure. So tugenda kulemberwamu abakulembeze abasobola. Naye kye mbasaba nga abalonzi abakulembeze naffe tubayambeko. Bakulembeze bangi basobola balina obusobozi, but they haven't lived up to their potential. Olwokuba nti bwe batuuka eno mu zi office system tebaganya kukola. Remember, they need to implement what you've asked them to do. They need to echo your voices. Bimubagambe eyo bajje eno mu zi office eno mu government babyogere. Ne government ebasiba omumwa. System tebaganya kukola. Batuuka eno ne bakona. Abakulembeze tubayambeko. Tugenda bayambako tutya. Tunoonya akalulu ka Kyagulanyi Ssentamu. Tukalonde, tukakuume, tukabanje. Kuba ye bw'anaaba afuuse president, epitome of power, agenda kuva eri waggulu ng'atereeza system through transparency, through unity, and also employing people that are credible. Tusobole okulaba nga byonna bitutuma ababaka baffe babitutuusaako. So abalonzi mwebereremu munakyalinga abakulembeze. Ekyokubiri be bakulembeze baffe abaweebwa kaadi. Butuufu mulaze amaanyi ku ground mu vetting mu party structures. Mbadde nsaba ngamba kuwutira. Temujjanga okwo. Temuzikiza mulabike. Please echo our voices. Wetetambudde badde mulabi mulungi walekwa kumira ku Newspark channel. Kankusaba beerenga subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.